Eiganga bwe tuvaayo ate yo Kcca esinkanye abatuuze ku by'oluguudo olufuuse akattiro olw'ebinnya. Eno nno ebasuubiza okulukola. Bino byonna biri mu division y'e Kawempe. Enfuufu, ebinnya n'obufunda bw'oluguudo kimu ku bize bitabula abatuuze b'ekisaasitu ekiviiriddeko n'obubenje, enkulaakulana kw'ossa n'endwadde eziva ku nfuufu nga ssenyiga. Embeera eno ewalirizza Kcca okusisinkana abatuuze wamu n'abakulembeze okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuzimbamu oluguudo luno. Oluguudo luzza okukosa enkulaakulana erina okugoberera obutonde bw'ensi. Meeya yapropozing okuba ng'ateekako emiti okumala obutonde bw'ensi. Mulaba embeera y'ensi egenda ekyukakyuka, naye abatuuze basabye emiti. Meeya gyandagidde okusimbeera ku luguudo luno nga lukoledde olwa Kisasitu Road, ne basaba emiti gy'ebibala. Yinza bulungi ne bapimawo bulungi, bagenda kututwalako, tugenda kuwayo almost desimolo nkaaga zeziba zigeze mu nkulaakulana eyo. Moses Aluha akulembeddemu ababadde bazze okwebuuzibwako ku luguudo luno alaze ebinagoberwa mu kuzimba oluguudo, bw'atyo n'asaba abantu obutataganya enkola ya mirimu. Bakontrakita weebaki weebali balinze bantu kugamba nti oluguudo luno bakole ki, batandike. Era amangu ddala mujja kutandika kulaba oba simanyi naye nga bakalaza endala nga batandisa okujja okutandika okuyitaayitamu. Maramu wa kika kigogenda okukozesa leya maramu egenda kwenkanawa what will it cost, bwetu neereya ya gundi ya bitume. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bernard Rubwama basabye abagenda okukola oluguudo luno okubeera abeerufu. Oluguudo luno lutegeeza nti ne employment abantu bano emirimu gyabwe batandika okugikola, kuba buli wali oluguudo oluliko kolas olaba nti employment eze. Contractors abakola enguudo obubi era n'abatuuze nga tebakkaanyiza nabo, abo batugenda kubeera nabo issues zonna tugenda zisortinga out, kubanga era twabayise bonna abakyalinako issues ku division twogerezeganye nabo, bwe tebasobola kutereeza tugenda kuba blacklistinga. Meeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi asiimye abantu abawadde ettaka lyabwe kukola oluguudo luno awatali kubaliyirira. Lubadde lwa ttaka, ebintu obyoza nga bw'otabyoza ng'oluguudo lubadde lwa ttaka. Endwadde ezisinga obungi ezitukwata mu kimanyi ziva ku bukyafu. Enfuufu eva ku kkuba ereeta obukyafu era nereeta obulwadde. So obwo bwonna buba bwavu, ensimbi ziba zigenze. Kitegeeza ki nti bwe tukola oluguudo tuba tukendeezezza ku bwavu. Josephine Lunkuse ne Namubiru Dorini be bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.